banaye mbalamusiza abandaba ndi wa mukisa n'omukuba omukisa olwaleero nsisinkanye omusomesa waffe omwami Sheikh Biyondo. Omwami Sheikh Biyondo yankolamu omulimu takimanyi naye y'omu ku nsonga ezanfuula omuntu gwendi olwaleero. Myaka mingi emabega awo ddanga ndi muvubuka nakatandika okukola nalina bizinesi yange awo mzee Mayuge awo nga nina bizinesi ku street yali snack center. Ndi muvubuka muto nakafuna kasente abo akakyamula abavubuka nkozesa abakozi nga 15 kati nga kwegamba bingi byenkola byokwejalabye naye lumumba ndi awo nga nkola omwana ku library nga abawateekako abasala music ku masimu nempulira nga kuyo yirimu nengendayo zonna nazimpa kati eri Gwanda olwaleero nsaba osaakinge obulamu bw'ensi by Sheikh Biyondo omala osaakinge ekyakuleeta mu nsi by Sheikh Biyondo omala osaakinga omuvubuka oba obuvubuka those three ezo yirimu esatu zanshapinga ne zinfula omuntu gwendi olwaleero naye mu byonna yabuulira n'abuulira ku kintu okwekuluntaza ekyo kigambo nakyo nti simanyi nnyo Oluganda naye ekyo kigambo nakikuraminga mu okwegulumiza okwefula ow'ekitalo he described obulamu bw'ensi eno in all ways n'omanya nti mu nsi twepankira bwereere at the end of the day byonna temuli n'abulira ku bavubuka amalala ago nga wakafuna akasente era naawe ali eyo nga kakasente kakumeza amalala you're not the first ate era it's nothing really kolera obulamu bw'ensi n'abulira ekigambo ekirala kyewabuulira kya Lusiraamu kita ibada ekyo nakyo n'emirimu gyange you know with this kugamba you did all your job nebaza Katonda nti atusinkanyiza era musabe anzaale alangambye faana mutabani we so maybe obakwira abavubuka abakulaba olwaleero abatafuna mukisagula bakunjire nga bagenda giraba kigambo kimu bibiri mu bigambo bye byamagezi kyosobola okubangambirayo. Tumutendereza mutonzo waffe kyatubangaziza ku nsi kuno tumwebaza ebyengero ebingi byatugabira ensi kuno kwe tuli tulina kunoonyako embeera ennungi kuno ku nsi aye ne ku nkomerero tufunamu embeera ennungi kunyiikirira okukola kikulu nnyo obutaddawo obutakola omuntu Katonda yatonda omuntu ng'alina kukola ne bannabbi bonna bye yatuma bonna baali bakozi bakubiriza ensi obutatumalamu kututwala nnyo tube nga tulekawo akaseera akafu okwekolerera n'okukolera ebirala tuyama kutuvudde mu nsimu tulina omukolo gwaffe okutikira abayizi baffe. Yes, era banange ndi wa mukisa akkiriza yagenda okuba omu ku bagenyi bange abakulu nga tutikira abayizi baffe ab'okujja Best Fashion School. Ndi wa mukisa nti n'abayizi bange 810 bonna abasiraamu so olaba nti Mukama ankonekitinga nnyo n'obuyisiraamu so Mukama atukuume ayongere okuwa obulamu wano tuli bagenyi nja kujjako ne mukyala wange ate era ekirala mukodomi wange nti mukyala wange gye namugjeyo Matanga ebirinze eyo ne mukyala wange gyasibuka. You see how God connects people. Yeah. Amen. Amen.